Lawyer Male Mabirizi omusango gwa Kyabazinga agutute ku level eddala. Linda owulire biki byasobodde okubanga ajja mu kooti olunaku olwaleero amukuleetedde mu maaso awo mulina kakati ate ye MP wa Kampala Hon Nsereko atabukidde abawagizi ba Bobi Wine nate era kussa ne Bobi Wine. Muwuliremu kati owulire. Why do you think because we don't believe that your leader should lead me, you hold the right to abuse my family? Henry Mwanje naye mulese yetonze ku kigambibwa post eyo nga wogiraba gye yakola ng'agamba nti alien skin asingira ddala Bobi Wine. Tetumanyi kyava ku ki kakati abinyonyodde era nga bino bitiisa bambi bikwasa ennaku omusajja wattu olw'ensonga bamuyingidde bubi nnyo. Ngenda kwongera okubikuwa mu maaso awo naye nga nkujjukiza video eno gimpere like ate atusobola okuba nga tutambulira ddala nga bweri enkola yaffe wano ku Wonderboy Ayugi. Gwe wenna atanaba kubanga osubscribinga kati anyigamu katini awo ate oberenga ofuna notification buli kimu kye tuba tuteddeyo. Bingi nnyo byankoleddedde olunaku olwaleero byotasanye kubanga osuubwa kakati. Njagala nsooke nkujjukize abawandajazes abatunda emijoozi okuva wali ebweru w'eggwanga. Kati bano bagamba buli kimu kyoyagala ekikwata ku mujoozi osobola okuba nga okifunira ddala nga akasimu aka akasembeyo 73 okakubako. Nenkujjukiza bannaffe abalina conference egenda okubeera wali e Canada olunaku z'omwezi 23 August mpaka nga 24. Abantu bano basazeewo okuba nga bakujjukiza nti genda kuba nga kwata ku nkuza y'abaana n'okuzaala ate oboolyawo n'ebisingako baleese abakugu okusobola okulaba nga bakukunga obeere part of this. So yonna gy'osinzira okuba nga otulaba nkujjukiza abakulu abo beekwate basobole okuba nga ekintu kino bakikugamba bo bennyini. Wali omwaka ogujja akasente kasaamusaamu tandika okusonda kati ate osobole okuba nga obeera part of this. Kati katugenderewo amawulire gaffe obutakulisaayo kankwe Male Mabirizi nkwe ne Henry Mwanje ate nkwe ne Hon Nsereko ku nsonga za His Excellency Bobi Wine. Tuli Jinja, tuli Magistrate Court, tuteeseyo omusango 4/2023 wabita abantu bana Nadiope Claudia Kazimba ne Najinda sampaji bagambye jjo naye nga giri marriage act giva ku bufumbo bwakoze ogw'ekimpatiira bwadde ku weekend ate nga bakimanyi bulungi. So tusuubira omulamuzi agenda kutuwa olunaku otugenda okujja lukaya ne prima facie case aye naye akola omulimu nga bwe galabika. By the way, ffenna tetulina kukanya in the same political parties. But why do you think nti bw'obutakkiriza mu political parties amwe you hold the right to insult us? Why do you think because we don't believe that your leader should lead me, you hold the right to abuse my family? Luno olugezigezi mwalutandikira dda mwasooka kuvuma kabaka. Mpola mpola ne mugenda nga muvuma abantu abalala ne lukula. But we cannot keep quiet. You use propaganda, at least not me. So, you're free to propel your party. But as you're propelling your party, you have no right to insult people that belong to other parties. You have a choice to belong to your party. You have no right to call for the murder of other political players. And then when you are arrested, you pretend to say to a political activist. You're not a political activist. You're actually a terrorist. By the way, Fenati byonna bimwanvume wallahi bimwanira ddala. Mbalamusiza nnyo
Banange kubyatuuseewo eggulo abagambye nti nabadde nenoonyeza byange bambi si bwe kiri. Ate nammwe abanvumye kyali kiŋŋwana ga mazima, naye nga bwe nabanyonyodde omuvubuka gwe mbadde nkola naye yesu twafunyemu obutakkaanya, ate ye ng'alina passwords zange n'alaba nga y'engeri yokka gy'asobola okuntulugunyaamu nange. Naye mpulira bubi ga mazima bambi eri mikwano gyange be nnina, ate nga abamu bannopu kati for example nga Akileo mukwano gwange, bodyguard wa president Kyagulanyi, kale banaye namuntunula ntya mu maaso. Abakyali bange nnyo bangi ba opafambo baana bannopu nabatunula ntya mu maaso. Baaliwo Selector Devi mukwano gwange namutunula ntya mu maaso. Bitina namukasa maama banange ebyo tebyabadde byange bimwalabye, kuba sisobola kusalawo okufiirwa mikwano gyange mirungi olwa ensonga ezigasanze. Kyampisiza bubi nnyo. Kapalaga bayibe na gy'oli nkimanyi kati owulira bubi bambi. Kakalamu the answer kimanyi owulira bubi, naye temwabadde mu magezi gange byasi temulenzi abadde ayagala kunjokesa era mu butuufu yakifunye. Nebaza abakitegedde era abakakasa nti sisobola kuyisaamu His Excellency Bobi Wine maaso, abakakasa nti nze mpa abantu ekitiibwa abansingako, abakimanyi nti no tasobola kukikola mikwano gyange, aba radio presenter, aba TV presenter bambi abayisibwa obubi bangi abazimba embokisanga banga Henry really gwe wakoze ekintu ekyo. Nembagamba bannange nno si nze nembanyonyola era bambi abakikkiriza mubale kunzikiririzaamu, abamanyi mbu sisobola kukola kintu ekyo. Naye nga byonna byonna bimwanvume wallahi biŋŋwanira ddala ddala. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunnyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osuula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja, amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano. Ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya. Mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde. Awa visa agifuna, alemeddwa okufuna omusajja omulungi amufuna. Nsange ba ku namba 0752 87 15 15.